atendezwa gurumiswe ekitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mbwangire bwabo ndi kitangala nkusinike kitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe mbogombogo kyewagula erizala nkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakikana mwena abampuliza mbitibya mwe byenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitibya mwe byenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli waddembe okubuuza omutima go kutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agatuddemu ebbaluwa yakadde kano eva ewa Ssalongo Saulo egenda bweti ensonga lwaki watondebwa kubeera nga otambuza obulamu bwo mu ssanyu. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa ng'abantu abali mu nnyama mwenna muli mu kkubo ery'okwagala eriri busukka kkubo obw'obusobozi bwammwe n'endowooza yammwe. Abaagalwa kwagala yabatonda era nga muli bitonde ebitaggwaawo. Mu kubeera mu butaggwaawo n'okubeera nga temusobola kubeera nga muyawukana wamu naye. Abaagalwa buli kadde mutambulira wamu naye era nga muli bumu wamu ne kwagala. Muli bumu n'okubeerawo kwa maama taata Katonda okwo okwebongera mu ssanyu era ne kusobola okubeera nga kumaliriza obwetengeredde n'obukakkamu mu nsi yammwe. Abaagalwa okubeera nga tosaanidde eri okwagala kwa Katonda abaagalwa ekyo tekisoboka kubanga ggwe ne Katonda muli omu. Okugattibwa kwammwe ne kwagala tekusobola kwawukanyizibwa. Okubeera nga otambuza obulamu bwo ng'owulira oyawukanye ne kwagala oba n'ensibuko kye kikuleetera okubeera nga otambuza obulamu bwo mu ngeri etali ya ddala. Kino ne kiteeka ekkomo eri obulamu bwo ng'abaana b'abantu era ne kikuleetera embeera eyatali ya ddala mu bulamu bwo. Empulira eno n'ekulaakulana mu mpuliraayo era n'olowooza nti amazima nti bya ddala. Abaagalwa tubasaba tubategeeze nti waliwo omu era nga tewaliwo mpulira yonna esoboka kubeerawo. Mu ngeri eno abaagalwa mwekkirize mmwe kennyini mukkakkanire mu mazima gano agatasobola kubeera nga gakyukagana. Ensi yammwe eya ddala kye kikula kyammwe eky'obutonzi bwammwe obwa ddala. Kwagala atudde mu butaggwaawo era nga muli bumu wamu naye. Muli bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi buli kadde era nga mutambulira mu butaggwaawo. Ng'abaana b'abantu ebiseera ebisinga muwulira nga mwawukanye nnyo ng'ebitonde byammwe era ne mulowooza nti muli banjawulo ne kibaleetera empulira mu nda yammwe nti temuli be bumu. Naye abaagalwa newankubadde empulira eyo y'amaanyi nnyo era nga mulabanga eya ddala, abaagalwa si y'amazima. Amazima agaliwo gali nti buli kintu kyonna kirimu Katonda buli kadde era nga tewaliwo kintu kyonna kitaliimu Katonda. Tewaliwo waatali. Tewaliwo. Buli kifo kyonna waali abaagalwa. Ng'abaana abaagalwa aba Katonda temwetaaga kifo kyonna kubeera nga munoonya Katonda. Nedda. Kubanga ye mmwe. Katonda ye mmwe. Katonda ali mu nda yammwe. Katonda atudde mu butaggwaawo. Katonda ge magezi ago agataginaako kkomo agatudde mu bwesedde era mu butuukirivu obwo bw'entegeera ya ye era nga yafuga
obutonze bwonna. Abagalwa, okulowoozesa nti Katonda ali mu kifo bye bimu ku birungo eby'ekirooto. Empulira eyo ey'ekirooto gye mwesuulamu, omuzannyo ogwo gwe mwasalawo okubeera nga muzannya, okubeera nga mutambulira mu kulowooza nti mwayawukana ne Katonda. Abagalwa, okubeera n'obusobozi obwo bwe weetaaga okubeera nga oyita mu nnyama y'omwana w'omuntu n'olowooza nti oli mwawukanye oba nga oyawukanye n'obutonzi, abaagalwa, si kyaddala. Y'ensonga lwaki mwasalawo okubeera nga mukizimba, musobole okubeera nga mukiwuliriza. Naye abaagalwa, mu kadde kano eri mwenna abasoma oba abawuliriza obubaka buno, ensi ey'ebyokwewunda by'ensi si ya ddala, nga newankubadde erabikanga okubeera eya ddala. Era kino ogenda kubeera nga okitegeera nti si kya ddala w'onaabeera nga ofunye obusobozi bwo obutudde mu bulamu bwo ng'obw'obuntu obw'obulamu bwo obutaggwaawo, bozze weeyabuluzaamu mu bitundutundu eby'ekisajja n'ekikazi mu bulamu obw'enjawulo. Abaagalwa, ebiseera ebisinga bakubuuza ebibuuzo oba weebuuza ebibuuzo nga ggwe n'otandika okubeera nga weemulugunya n'okufumiitiriza ku bulamu bwo ne weebuuza bino bya ddala, ne weebuuza nti oba tebibeera bya ddala lwaki obulamu buli bwe buti. Abaagalwa, ebiro ebisa emabega muzze mufuna ebyokusomesa ku kwagala. Era muzze mulowoozesebwa nti buli kiseera we muzze mufa oba buli we mufa ng'obulamu bwammwe buwedde. Kubanga muzze mwebuuza ebibuuzo mu nda yammwe, mutanse okubeera nga mwebuuza ddala omuntu waafa obulamu bwe buba buweeredde ddala. Mutanse okubeera nga mufumiitiriza nga tekikola makulu. Era nga tubasaba muleme kukikkiririzaamu, era nga abakola ekyo batuufu, kubanga tekikola makulu, kirooto. Abaana b'abantu bali kuzuukuka, era nga ke kadde kano akatuufu ak'okuzuukuka muwulirize empulira yammwe ey'obulamu bwammwe obw'ekikula ekitaggwaawo. Abaagalwa, obulamu butuddemu ebyokwewuunyisa. Obulamu ye kwagala, era nga kwagala era obulamu ye mmwe, kyekikula kyammwe, nga newankubadde ng'abaana b'abantu kibalabikira mu ngeri nnyingi nga tekisiringanga si kyekyo ku lw'ebizibu eby'enjawulo ebigenda nga bikulaakulana eri ensi yammwe eyo bulamu gye mubeera, mu bifo bye mutambuliramu, gye mmwe mwasalawo okubeera nga mutambulira mu bifo ebyo, ebifo ebyabaleetera obutali bwetengeredde, ne bibaleetera obukoowu, okutya n'empulira ez'okubonaabona ez'enjawulo, ebifo eby'okwesaanyaawo n'okusaanyaawo ebyo ebikola obutonzi bwammwe. Omwagalwa, kano ke kaseera okubeera nga weewaakadde nga ekitonde, oleke byonna ebikadde ebibadde bikuzitooweredde, ebikuzitoowerera buli lunaku. Buli kiseera otambulire mu budde obwakaakati,
ogezeeko okulaba nga ofumiitiriza ku ebyo ebigenda mu maaso mu kadde akaakakati ne biki ebyetaagisa okubeera nga bikolebwa mu kadde akaakakati ebyemabega byayita ebyo mu maaso tebinnaba kujja. Mu ngeri eno omwagalwa tukusaba oyingire mu yeekaaluuyo ey'omunda mu mutima gwo, eyeekaaluuyo entukuvu, olondewo okulekerawo okubeera nga olowooza n'okugaana ebirowoozo ebyo ebikufuula omutono era ebikufuula ekitonde ekyo eky'okwetimaya. Wonaakola kino kitegeeza nti ogenda kubeera nga oyawukanye ku kirooto ekyo eky'okwawukana n'obutonzi obukutuddemu. Omwagalwa, buli kadde okufuna akadde nga omwana w'obuntu n'oyingira mu yeekaaluuyo era ne weefunirayo akadde ak'okubeera bumu wamu n'obutukuvu, kigenda kubeera nga kiyamba obulamu bwo era kibeere nga kikendeeza emitendera egy'obukoowu egibeera gizze eri ensi yo. Obukoowu obwagalwa bwa butonzi n'ebiseera ebisinga ate bisobola okukosa obulamu bwo. Mu ngeri eno omwagalwa, ekiruubirwa kyo lwaki wajja wano kwe kisobola okubeera nga otandika okutonda obulamu obwo obutambulira mu ssanyu. Katonda kwagala era nga buli kiseera by'aba atonda bituddemu essanyu era nga ajagambiza ku ebyo by'abeera atonze era nga yeewuunya ku lw'ebyo by'abeera atonze kubanga bibeera bituukiridde mu butukuvu bwe. Ekirooto ekyo kye mwesangamu ng'abaana b'abantu kyabaawukanya ku kubeerawo kwa Katonda era buli kadde ne mulowooza nti muli bitonde ebifa. Ne mulema kutegeera nti obulamu butuddemu obulungi obutagambika era okujagambiza okwo okutudde mu kwagala. Ng'abaana b'abantu mwalondawo okubeera nga muyita mu ensi eyo etaliyo era etalibeerayo, okubeera nga oyawukana wamu n'ensi eya ddala. Abaagalwa, yemmwe mwazimba bino, mwabirota ne bisobola okubeera nga byajja mu nsi. Kino kyabateekako akatambaala akaabazibira ekkubo, naye nga kaliwo kaseera kabalaye. Omwagalwa, kano kaabakweka amazima gammwe nti muli bumu wamu na buli kitonde kyonna. Mwebuzaabuza ne mwebulowooza nti muli bwannamunigina, ne mulowooza nti mwawukana wamu n'ebitonde byonna era ne mulowooza nti omutonzi yabasuulawo. Kwagala maama taata Katonda. Omwagalwa, buli wokkakkanira mu yeekaaluuyo, buli kadde, buli lunaku obeera osumulula ebirungo by'obwa Katonda bwo era omunagiro n'akatambaala konna akabeera kakusiibiddwako kabeera kanafuwa. Mu ngeri eno n'ogenda okubeera nga onyweza omuguwa gwo ogugattaganya wamu n'obutonzi bwo. Mu ngeri eno ne kikusobozesa okusobola okubeera nga weeyongera okukulaakulanya ensi eya ddala ey'okuleeta eggulu ku nsi. Omwagalwa, ng'osiriseeko mugenda kubeera nga oyingira mu ndaayo. Mu ngeri eno ojja kubeera nga ozuukuka era ofune okutegeera n'okumanya ku kikula kyo ekyo ky'oli ekyaddala. Omwagalwa, kye weetaaga, funa akadde buli lunaku oyingire mu ndaayo.
yingira mundayo oyingire mu maanyi go ag'obutonzi obutaggwaawo, amaanyi ago amalungi okuzaama agakutuddemu. W'onaakikola kino kye kigenda okubeera nga kireeta okuzuukuka kwo okubeera nga kukulaakulana. Mu ngeri eno omwagalwa, tukusaba ofuna akadde buli lunaku. Gezaako okulaba nga obeera bumu wamu n'ekikula kyo ekituufu ekitudde mu mutima. Buli lunaku w'onaategeera nti osemberedde ewaka, kubanga waka atudde mu mutima gwo. Waka tomuvangangako kubanga atudde mu mutima gwo. Naye w'otaakikola ogenda kubeera nga osigala mu tulooto. Ogenda kubeera nga osigala mu kulowooza nti nno oyawukanye n'ebirala byonna. Omwagalwa, oyimiridde bwatoogo mu kkubo lyo ery'okuzuukuka mu kadde kano, kubanga walondawo okubeera nga ojja ofune okuzuukuka okwawamu ng'abaana b'abantu. Kano ke kadde omwagalwa okw'okuzuukuka eri ensi yo ey'ebitaggwaawo. Otegeere nti oli bumu wamu n'obutonzi bwonna obutudde mu bumu obw'egganda eryawamu. Mu ngeri eno omwagalwa, ojagambize ku lw'okubeera olwaddembe mu bulamu bwo buli kadde. Essanyu lyeyongera okubeera nga likulaakulana eri ensi yo. Oleme kubeeramu na mpulira yonna ey'okwesalira omusango, ey'okulowooza nti tosaanidde era oli mwonoonyi. Ojejjemu omwagalwa. Buli w'oneejejjamu ogenda kubeera nga osenvula mu lugendo lwo olw'okudda ewaka. N'okwagala okungi ennyo yenze muganda wammwe Ssalongo Saulo, atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.